mukwano gwange okwawukanako ne kooti endala ezizzenga zituula. Kooti ya leero yo ate ebaddemu ekyenjawulo. Era ku ttiimu Hajji essanyu ddyo lingi nnyo lingi ddala olw'ensonga nti waliwo essuubi ly'okubeera nga Hajji Ali bw'atyo aweebwa bail. Mu kooti ya leero bw'atyo omulamuzi ayise taata wa Hajji Ali era nga ono y'omu ku bagenda okubeera ng'ate bamweyimirira. So ono abadde azze ng'ate y'omu ku bagenda okweyimirira mutabani we. Bw'atyo omulamuzi amuyise era n'abaako ebibuuzo by'amubuuza okugeza nti senga Hajji Ali abaweereddwa bail banaakakasa batya nti tadduka mu ggwanga era nti banamukubiriza okubeera nga akomangawo mu kkooti. So nno munnange ako kabonero akalaga nti oba oli awo emikisa gya Hajji okubeera nga afuna bail mukwano gwange gyeyongedde. N'olwekyo mawulire ga ssanyu kwabo ate abali ku ludda lwa Hajji Ali, wabula ye Hajjati Zuula leero munnange alabiddwako mu kkooti ng'okwawukanako ne bulijjo mu nnaku zabadde ng'alabikako mu kkooti. Olunaku olwaleero abadde muyongo beevu kwegamba. Abadde alabikira ddala nga mukazi wattu birabika bimusobedde. Si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga kyetwagala ge mazima. Nze ng'omuntu sirina ludda lwendiko nti oba lwa Hajji oba lwa Hajjati wabula kyetwetaaga ge mazima. Era amazima essaawa yonna mukwano gwange gajja kuvaayo. Katusabe Katonda amazima gaveeyo nga we gali. Wabanga Hajji kituufu yazza omusango munnanga amazima gaveeyo nga geego. Wabanga teyakikola era butereevu amazima gaveeyo nga geego. Ngenda kuba mbikulekerako ogende maaso n'okubeera ng'ate obyekkaanya. Wabula maaso kaawo ngenda kubeera ng'ate nkulekerako ne full figure. Full figure atabukidde abo bonna abaagala okubeera mbu nga bamutuusaako obuzibu olw'ensonga ez'enjawulo munnange zaayingiddemu nga mwe muli eza Hajji ate mwe muli n'ez'abayimbi ne Salim Sale. Ngenda kuba mbikulekerako essaawa eno yennyini. Goodbye for now, toseetuka. What are the responsibilities of the SOT? That one has not been said. Is a duty bound to come and inform court why he has not been able to do so. Akazenda akawubi omulala. Akikozesa akazenda ako. What is likely to happen if it does not turn up to court? Hajji, lwensonga bweki ekikutuukako singa oli aba talabise mu kooti tazze mu kooti balina okujja mu kooti okunnyonnyola bw'obaawo ensonga mukaaga okujja. If it is found that he has disappeared and there is bail to turn up to court. Kati biri ebintu biri kwagala owe ansa singa ekizu kijja nti abuze talabika oba waali naye akujeemedde agaanye okujja mu kooti mukoota muleeta. Seka ekyo kooti ekyagadde nnyo obuvunaanyizibwako kati nga nti omuntu yenna wabanga ateekeddwa okukola ekyagwana tokola natakikola gwe muvunaanyizibwako oteekwa omukwata webale ebanza ntukufuaka. But you are going to enter into an agreement with the court that in the event that it does not turn up, you are going to forfeit a certain amount of money. Kati kooti keyagala kutegeeza si gwe wekka naye n'abalala nti waliwo ensimbi ezijja okuteekebwawo eri mu abeyimiridde omuntu ono singa kiba kizisobozeza kooti nti kyegenda okukola
ensimbi ezo singa omuntu oli abula n'atalabika tewali kulowooza ensimbi ezo zisasula. Ekibazingiramu mwenna nti ogubanga gwe mukisa nti omuntu oyo kooti singa tetunaba kutegeera oba namuwa kooti beyiro oba nedda naye singa kooti eba emuwadde beyiro buvunaanyizibwa eri mmwe mwenna okuba nti mumukaka kooti ennaku zireeteesengawo okulabika mu kooti wano yakikolanga. Yes, sir. Upon identifying the person definitely. National ID number CM 770341 00 XP 0F. Sealed by court. That is the position of the record. How do you relate with the document? Mfano kwanza tendo nifanya vizuri mtu ndoani. What capacity you need? Are you need for? Yes, Secretary LC1? yes, LC1. Which village is that? Mtu ndoani. Let us get the next stage. The fourth surety is Imam Rwanda Siraj, the spiritual leader of the Africa. Worship the documents in respect of Imam Rwanda Siraj were submitted on record. We also have an original national ID for Imam Rwanda Siraj. For purposes of comparison and identification. No longer. You have a phone
072 52 07 0752 52 82 14. Rewind. Again. 0 musanvu 5 2 5 2 kinana mu 2 14. Statement that the telephone number and others, the telephone number for his Hajj is 0752 52 82 then 14. The number has already been recorded. Let me hear from Muhereza. Done. Your responsibility as a student. One. And you go back. Kubiriza omusibe reportinga mu kooti bwemwagalira tatataganya okumuziiza okutataganya obujulizi. That is only one. Muhereza done. Yes. What phone number is? 077 077 077 47. Another one is 0704 80 80 40. Repeat the first It one. has not been captured. Yes. But by your side. The first one. The first one. 0777 077 07 777 again. 777 47. 17. It's okay. Any other one? No, Muhereza. Yeah, this is okay. Okay. Let me now. Why Mukasa? tebawuliranga nti basiimye kusala emisala wano omulundi yali akuba ebipande yali asiba ebiveera yevuga emmotoka za bbeeyi tumuli emmotoka ababalumya zebavuga baali bazivuzeeko bazimba amayumba sale yabawa sente. of course genosali atakamu ne econsert nata biliyoni 7 econsert bayimbisa miliyoni palaso nekusasa tebaddamu kuyimbisa bayimbisa bano abaana abalambiyo abapukantwe batawadde emitwalo 7.5 billion ne bazirya sente zonna zino azituwa kyekimuluma kuba aziraga agawa nataweziti kati peyini ya jene enkwatako era ekyatanudde bwabadde busungu bwa jeno kubanga jeno bwanyiga asobola okukola mistake emu natuddeyo kutaasa jene ate nejene ekirungi yakitegedde era ebyo byonna nomwanjogeddeko nemugamba bakama bange nemugamba president Museveni nze Jennifer I can't do that because nze natuuka mwana mugali amaka era neyongera okwetondera genosale misale kitange ndi very sorry ebigambo byagambye byobulimba netondera president Museveni ne bajenero mwenna ab'eggwanga nti ndi very sorry ebigambo byampayiriza ebyobulimba sisobola kola nsobi ndi muntu mukulu manyi kyenjagana gyemungi gyemanyiyo manyi kyendi kyonna nkiri lwakubeeramu netondera office of the president agikakande n'abaminisita bani bonna netonda olw'ebigambo ebikyamu kubanga omutabuzi ajjanga muyambi abantu kati ensi abantu bulwokola ekintu nze waliwo abaana abafuddeyo ne bagamba bakuba saagalako baba makulu kawange nakubisa ne bagamba ng'onalidde sente za alien scheme nze kenyini nataddemu miliyoni zange nyama mitwalo 3 eza my own money lawyer mulamba oyo kanso na habo wa Egon Company yateekamu miliyoni emu emitwalo 7 ng'ateekamu yavaayo okuwanira alien lawyer alina license lawyer munamateeka omutendeke oli manager Musa najja ne lawyer bwagala kamera upcoming lawyer kusobola n'okutalina na license
ne boogera ebigambo ebyanyiza omulamuzi nanze kono navaawo nabagamba nze ngenze bondi twatandise nabo keesi baagala okulabikira mu mawulire nze nvuddewo kati buli wobeerawo muwanguzi President Museveni yaŋŋamba nti omuti oguliko ebibala oba kuba enkonyogo ate naŋŋamba ekigambo ekirala empologoma bweba eyita obumi bwonna bukola ki busa naye tebuna kyebukola ki I'm a big because ebintu byenkola byeyogerera right now I'm trending I'm the best topest trending I'm a training center nze amasanyalaze nina ga free phase balina power bank ga power bank ne bani abasinga okulwana bomanya abalaba NRM mwebali mwala omukazi mulamba yavaayo bamuwata nokwabiri eyo masaka oluzaki bamukasukeo yavaayo n'agamba mbufuulu figa nenakiwala baggaliyo omukazi mu hoteri yali hoteri ono munamawuli yaliwo is it a hotel nze segomangako okusinkana oyo mukazi mu bulamu bwange even one day ama thank you my sister simwegomba musisinkana even olunaku olumu oyo omukazi swaitani erijjini lya aji segomba kuliraba mu bulamu era najjaawo nga simanyi nti waali eryejjini walumbezaayo oluswaitani amalaala ago amakadde simwegombangako okumusinkana wadde olunaku n'olumu mu bulamu bwange kakati nze wanajje wanakiwala nali ndeese mwana wawa naleeta omwana wa aji gwe baalaga mu mawulire musabire nga tagenda kukola nsini yaffe kitabe bamusibye nga nsaba onalibwe nakiwala amuyambeko ku school fees nakiwala nga simanyi appointment ndala yonna eriwo mba ntuuka nsangawo kalibala dduka nze nga simanyi byabwe nafubutuka naye nga nze simanyi byabwe era tebyankwatako nagenda mu maaso okutwala mwana gwe naleese nemumulaga ne basenga oli yagirako noono as simple as that kyekyali ekyaka naye omukazi namambira kuba naye ayagala ayogerweko bakogeddeko okoze eki ebyange byeyogera I'm a winning team I'm winning because I know what I'm supposed to do in my work I'm doing my work abo bonna abanvuma bakwenya media babaddewo nga banakubazi nabatwalibwa Jenosale nga batikitoka ne bateeka ku perero ya milioni 2.5 ne bwanvuma akati akakakolwa newe kanvuma mukanya mbadde ngenda mwewolako abadde agenda kunjazika nakwata aliya yange kamundo myo kyana mutano namuteeka nabamuvuga paka ggulu ansangeyo nga mukolera paasi akati kunze naye ani ayamba munne mbadde ngenda mwewolako mbadde ngenda mweyazikako emmotoka eno wefanga nvugiro eno wefanga nvugiro eno wefanga nkeera bukezi nangamba nti kati njagala kusula mu nyumba y'egundi njagala genda mu kizungu mujjemu abapangisa mutemuteekamu bantu njagala genda kusula gundi kakati mbadde mwetaagadde nina abantu beneetaaga mulamu ne beseetaaga ojja kunvuma n'okwogerako nkuyamba byange mbadde nkusubira naye ojja kunvuma nkutundira akazimbe kalamba afaafagane naawe paka era bantaginze nebalumba Jenosale nemunguza email oba kikofiira bange nebatekayo email yes neba abitet batekayo email see I know what I'm supposed to talk because I'm a speaker it's okay but you is my friend but ekituufu kibeere kituufu abo abasajja balabako lubanga afuna milioni 8 cash 8 ebyo ebintu kusasa yapanga yabipangira ku kalenda nagamba tugende wa Jenosale wakayanja kusasa batuka n'omuli amolo kujagala obuza kusasa bata yapanga bipanga ebyo byokubipanga ne babimubako bamubirako wakayanja ne bayingiza fayiro ez'okumwezi taliyo abaddayo oluguudo malaya bateeka muganda bakolmota bakazi ayo babatwalanga bakolmota fayiro ne baziteekamu nezifuna sente balisiima ddi omusajja oyo musime ku Jenosale musale buli muntu anjogerako nomwonjogerako ebifaananyi bita Katonda ali waggulu era alaba kyenkola ekituufu kyakyo bayibuli gamba obeera ku mazima n'ogaberako omuntu omu nze ndirodde okusigalako ajali mwezira nzekka yes naye munagamba nti yakwata mbazzi I'm going to stand with ajali mwezira mbadde ku kitanda era nva nonzirayo ku kitanda nsijja kunuma bagambe zibadde na bbiri eno ninjikuulako yes zibadde na bbiri bagambe mukijjako nzikuzeeko eno ngenda mu kooti because manyi kyenjagala n'omumalirivu wabo mbumanyi kyendiko nwanira eddembe ly'abasajja nwanira boy charity nakuliremerako paka wa president kitompito y'okusaala oba nsuubira mbu nja bikomya wano nze abankuba bangi n'abaffe batunda nabo abatakola bankuba kubanga tebalina bwe balabikira opposition enkuba nze wenjayo alienskini osuubira nti bandi agenda okunjagala
balina kunjogerako bibi naye nze kyange nkituukiriza nkikoze nkimeekinze nze okuba neŋŋamba Jenosali Musani mukubira omulanga ne pulezidenti bayanguyire aliyeni bamukwate bamuteeke ku sayidi yaabwe kibi omulimu gwange gwe gutyo omuvubuka alina komandi alina abantu abamuwuliramu bamulaba akuze ejje buli kaseera abantu abalina lwedde okufa naye bwe mpita gavumenti nenjikowoola ne Jenosali nemukowoola nti omuvubuka mumulaba singa bavaamu nayegatta ku Bobi Wine kyekinaddawo wano mwabirabako wano akanya omunyumu bagayira Bobi Wine natufuukirayo lekere bamuteekamu ssente oyo Bobi Wine ekisekuteri yamuteekamu ssente bamutwala ekyaddondo nabamanyi muvubuka ajja kuba wampisa akolere abantu akolere industry music yagenda kubeefuulira era wano abantu baafaako olwekwekalakaasa kati singa nga walabye abaana ba Allen nga bakuba ebyuma singa nabo bayingira politics nze sekisangala kyeŋŋamba Jeno akyanguyire kubanga Jeno kifuisena ate alaba asobola okuwuliriza abaana bonagamba mwagalata temulina mirimu nti mulimu basobola okugenda mu magye okugenda mu SFC mulimu abaana abalungi abategeevu abaana balamu abatwale babawa emirimu as that mbeera mubi olwo sekoze mulimu gwange kikinkubya nyomonawo nze nja kwetondera kitange kubanga bamugamba ebigambo ebikyamu ne kooti waliwo abaana babeta Kampala Jani bampandikako ebigambo ebikyamu bongambye omulamuzi watata Alien Skin omulimu gwagenda kutuluzinga mbuno agenda kuba ku mulimu ku nnaku nabawawaabira era nabasuubira fayiro etambula njagala baveyo bannumirize bonna kyogerera